bwe baagala okukola ku bantu babakoleko okitegeera nze kati nyina lutalo kina Museveni yankola ki okitetayina naye era kati lwaki ntwala sita wange nanfaako mu ddwaliro okitegeera nga tebamukoze eki tebamufuddeeko mbunakyo bwe nvaayo kyogerako mbwe nyina empala nakwenaalemu okitegeera nze mpagira NUP nze nga nze naye ate Nimrod bwoba wa NRM sikuyinaako wadde ki wadde akazibona akaki n'akamu sikuyinaamu na feeling wadde ki wadde neemu amazima aga Katonda okitegeera. Bukyanga ntandika following a music industry eggwanga erya Uganda. Bukyanga ntandika kumanya Feffe Bussie siwulirangako ddoboozi ya Feffe Bussie nga lyagalako wadde n'okwefaananyiriza okukaaba. Sirabangako Feffe Bussie nga munyiikaavu ndowooza bwe buno obunyiivu obw'ekitalo Feffe Bussie bw'ayinza okubeera nga asembayo. Feffe Bussie mu music industry teri yatakimanyi naye musajja akyasinza okubeera happy. Ekyo kyo buli omu akimanyi. Feffe Bussie buli omusango ogenda musanga nga asmilinga, kigambo kimu bibiri nga amwenya, kigambo kimu bibiri ye nga kimusanyusa ye aseke. Naye bamubuuza towards his concert ne bamubuuza mu biseera bye eby'eddembe osinga kukola ki? Musajja watu yagamba nze mu biseera byange eby'eddembe mbeera nsinika mannyo. Naye kino ekyatuuka ku muganda we okufa. Feffe Bussie anyumizza emboozi ng'omulabira ddala musajja wattu Amaaziga gamukulukuta ku mutima. However much mbu musajja just n'aguma bugumi naye ng'osobola okitegeera nti obulumi bw'ayitamu bw'amaanyi. Gwe mulundi ogusoose okulaba Feffe Bussie nga munyiikaavu ndowooza bw'atyo wabeera nga munyiikaavu. Neera omukyala yenna yafumbirwa Feffe Bussie oli katuufu oli ku mulamwa kubanga yeyo extent ye ey'obulumi gy'ayinza that's the expression gy'ayinza okulaga mu bulumi obw'ekitalo ng'anyumya emboozi ya sister we nga we yamufaako ekiruddu ng'alaba ensonga lwaki mbeera mbyogera byonna akatambikankako okuva gye katandikira paka gye kaggwera naye nga sinabeera nga mbikuwa kansooke nkusaba osubscribinge bambi oleme kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino still wine ku SMX Media naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokozebwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. I lost my sister in Chirudu Hospital. Yeah, I remember. Not because she was so badly off over what naye nga tewali ekisigenda kulimba Nimrod nze Feffe Bussie wanza akugamba sister wange yafa nga ndaba my big sister naye omanyi communication nze engeri gye nategeera mbu afudde nakwata omusawo ng'atemya ku musawo munne eriiso ng'amugamba waaya tewali kyakola ng'amugamba mukikoze eki kivuddewo nawe yawedde dda ng'ate tagamba ki tagamba nze tagamba naba family members ng'ali mu kutemya ku kya nga Nimrod bontemyako mbu oba bontemya mbukalo kasiita ze okitegeera naye lwaki ekisajja gisiru bwe baagala okukola ku bantu babakoleko okitegeera nze kati nyina lutalo kina Museveni yankola ki okitetayina naye era kati lwaki ntwala sita wange nanfaako mu ddwaliro okitegeera nga tebamukoze eki tebamufuddeeko mbunakyo bwe nvaayo kyogerako mbwe nyina empala nakwenaalemu okitegeera nze mpagira NUP nze nga nze naye ate Nimrod bwoba wa NRM sikuyinaako wadde ki wadde akazibona akaki n'akamu sikuyinaamu na feeling wadde ki wadde neemu amazima aga Katonda okitegeera naye just it's a fair world. Like you want to be good and I want to be good. Like let's make it for all of us. True that.